Tewalina muntu gwengenda kusonga mu ngambe nti nakola bwa malaya kuba buli mukazi malaya. Wanji? Yeah. Leka kupininga banno. Buli mukazi malaya. Otegeeza nabo ba malaya. Lwaki oyogera bwoti? Lwaki oyogera bwoti? Betunda kuba baabwe. Buli mukazi malaya. Twagimanyire embeera. Kubanga omuntu abeera mufumbo ng'ali mu katanda kawo wansi ne bbaawe. Weewaawo atulaba omulungi tukwaniriza nnyo ku UG updates tuze nate okubanga tuwayamu. Twalagaana nti tujja kubanga ffenna tujja kujjanga tuwayeemu ku mbeera ez'enjawulo ku mboozi ez'enjawulo okutwaliza wamu olunaku olwaleero mwana muwala omulaba wuuyo yatudde dda Hadijja Kigozi yeegulidde erinnya kubanga mulaba buli wamu ennaku zino ne UG updates naffe tugambye nti katumunoonye tuwayeemu naye tulabe ki kyagamba okutwaliza wamu Dubai gye tubulira Dubai kiki ekigenda mu maaso side eyo bingi bye tuwulidde era bye tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero tugeraageranye tulabe Uganda Dubai ki ekibatwala ennyo side eyo tulaba abaana bakyali bato baana bawala basomye naye badduka ne bagenda e Dubai eyo oba mu Buwarabu okubanga bakakalabya ki ekibatwala Hadijja nsanyusa okulaba Mukwano nange nsanyusa okusanga abalabi ba UG updates ni very excited amanya n'eddoboozi nze Hadijja Kigozi. A lot of people have seen me ku platforms ez'enjawulo bakulengedde very exclusive. Weewaawo. Yeah, nsanyusa nnyo kusinkana. Webale kulabika bulungi. Thank you so much. Webale kutusalako olunaku olwaleero era bingi byenjagala okubanga tuwayamu naawe okutwaliza wamu okusookera ddala simanyi banga lyomaze Dubai eyo nga naawe okakalabya omanye ebiseera ebisinga ndeeta abantu wano ne mbagamba nti mbaleetedde awangaaliddeko e Dubai mbaleetedde awangaaliddeko mu Buwarabu akoleddeyoko okutwaliza wamu so njagala tutandikire side eyo gwe e Dubai eno ogendayo mwaka ki omazeyo bbanga ki? E Dubai mazeyo ndoza roughly emyaka ena kale mpeza z'emyaka ena. Myaka ena? Yeah, mpeza z'emyaka ena. E Dubai banga si ddene. Okay. Nava wano ng'omuntu omulala nange ne ngenda ngiye. Okay. Yeah. So kati bwe natukayo ngerawo omanyi nti omuwala alina hasolinga. Ngezaako okuhasolinga awo bwe ndahasolinga emirimu egy'enjawulo gye nkozeeko mbaddeko housemaid. Are you sure? Yeah, nkozeeko mu customer service, nkozeeko nga waiter. Nkozeeko era emirimu egy'enjawulo. Nange banferako e Dubai nga bwe bafera abantu abalala by the way. Are you sure? Yes. Bali bakufezeeko? Nga bakufera ki? Kale company e Dubai zonna teziri genuine. Nga bw'onogamba by the way bino ebintu bye nteeka ku YouTube channel yange byenjagala abaana bategeere. Yeah, nti ogenda kugenda olw'okubanga olabye company ekuwadde offer letter tekitegeeza nti n'ofunye omulimu. Nkitegeera. Offer letter kitegeeza nti n'ofunye omulimu. Genda ahead ne processes endala eziddako. Bakutwale teekako ekigalo omanye nti n'otaddeko ekigalo signize for my Emirates ID. Okay. Okitegeera. Otherwise omuntu ajja kuwa offer letter you sit home olowooze nti omulimu wakikuba ate nga tewagufuna. Bakufera ki? Bakufera mulimu? Banferako company yanferako ko omulimu. Etya. Yange elenze offer abakozi nga bazze gundi. Nga bazze mawanga gaabwe ku vacation. Bagenda ne bahiring abaana. Abapya babakozesawo interview ne babawa mangu emirimu. Kati mukolayo omwezi gumu oba ebiri. Bizayo n'edduka. Ne bamala ne bakugamba nti ate you don't qualify. Oba nti no skills zo tetugenda kubeera nazo wano eno kugamba bafunawo excuse gye bateekawo okitegeera ne beekwasa webale nnyo kati bwe beekwasa kitegeeza bakuliridde visa ovuddeyo omusaala mmye nkitegeera obadde olowooza nti wafuna omulimu okitegeera so kibeera beta bw'obeera ng'oli e Dubai ng'ogenda kufuna omulimu like you know all the processes abantu abafunako ku mulimu bakubuulireko bakugambe nti omuntu okufuna omulimu company ejja kuwa offer letter togenda kutandika kukola nga tonnabakola ki tonnaba kusayininga process yonna tennabakuggwa okitegeera teri mulimu otherwise companies kale ezimu zikikola n'obeera ng'okola nga weba processingira visa naye ng'amateeka ga Dubai gali nti company erina ogenda okukola omulimu ng'olwedde buli kimu kyakoze ki buli kimu kiwedde kyawedde dda so kati nange ng'omuntu nayitako mwembeera ne bakufera whereby nti twagenda mu baga company ne tutandika okukola
visa yange netambula nga ndoza nafuna omulimu bakujjako olumuno ne passport n'ogibawa okitegeera bakujjako ne passport n'ogibawa visa neggwako olumu ne bakusula ne mu overstay abaana bali eyo bali mu overstay ebizibu bya overstay ebiseera ebisinga tebivudde ku ba agency bokka nkiwulira bivudde ne kubeera nti n'abaana tebamanyi kyakola nga batuuse Dubai like agenda nabeera desperate avudde Uganda n'ebizibu okitegeera ebizibu bingi abaana kasitawulira nnyonyi Dubai avudde Uganda n'ebizibu anoonya omulimu tali settled mu bwongo alowooza ku jjajja ndoga alowooza naloosa ebirooto ebintiisa ate simanya maama gundi yagenze waffe n'akuba n'ateeka obwambe mu luggi okitegeera like when you go to Dubai you have to settle down n'otuula n'onoonya omulimu with your mind ng'eri free nga tolowooza ku bya Uganda gendako out olwokuba noonya omulimu tekigendako gana kugendako out okitegeera bano bagenda mu bbala ewara mugenda tambulamu obwongo busumulukuke webale nnyo ove ku bulamu bw'e Uganda nkitegeera oyingire ku bulamu bw'e Bulaaya nkitegeera Hadijja omanyi olinawo ogambye wali nti naawe hasolinze era okozeeko obwa maidi naye si mmwe muwa abasajja bano obuzibu ab'e Dubai eyo oba mu nsi z'Obuwarabu kubanga nkuba ekifaananyi nga Hadijja oli ewaka w'omuntu ng'okola nga housemaid naye naawe tebubeera bulabe tebubeera bulabe abantu buli omu alina test eye oyinza okundaba wano nga ndi mulungi ng'omulala alaba simukolera okitegeera so kati n'emirimu bwe gityo kimubeeramu asinga mubeeramu n'atasinga ate mubeeramu just ne gwe batereko obuteresaawo nga tebalina kyakukola naye balina okuba naye okitegeera so kati ekyokubeera nti no Omwarabu yali oba oli yawankozesa oba yankozesako eri ebbanga lye yankozesaako namala nanzirayo tekirimu ngeri yonna nti oba gayi yali aneegobo anything naye just abakyala beeri bo nga bo bali naturally insecure ku bakyala abaddugavu okitegeera naawe otumanya abakyala abaddugavu beeraliikirira abakyala abaddugavu tulina enkula yaffe kubanga omukyala we eri omusanga nga mukyala mukulu naye nga kalinga akaana akato oyinza n'omukuba oluyi naye nga teye mukamaawo nga mumpi nga mutono kwegamba ng'ali awo tasalawo oba mukyala oba mwana so kati just bo nga bo bali insecure ku bawala abaddugavu kuba abawala abaddugavu ennaku zino simanyi bye twalya muli balungi simanyi bye twalya naye nga just yeyo yembeera y'abawalabu abali omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti Hadijja ki ekimuviirako okuva e Uganda simanyi by the way simanyi sigenze mu biography eyo simanyi oba wali osomye oba tewasoma ogende Dubai kubanga abamu abagenda tebaasomerako ddala abamu abagenda baasoma gwe ki ekiviirako okusalawo n'ogamba nti kogende Dubai kirungi ongambye wasoma onaatubulira ki kye wasoma n'ogamba nti kangende nkolere eyo ng'ate ne Uganda ebyokola webiri ebyokola webiri that's why era life eri e Uganda tefaanana na ya Dubai okitegeera nti ebintu byanjawulo e Dubai life yanjawulo na wano yanjawulo kati omwana ali e Dubai abamu agenda kugamba nti ye tayagala kudda Uganda ate nga Dubai teri butuuze okitegeera naye nga tayagala kudda wano ng'alina ensonga ze ng'omuntu so kati personally nange nalina ensonga zange ng'omuntu and I went to work so bula lya mirimu lye lyakutwala eri nedda se bula lya mirimu responsibilities ezakutwala eri kasente ke kaali akatono wali ofuna wano nedda ebyantwala e Dubai era nga bwomanyi nti no zibeera personal issues omuntu okerawo n'osalawo n'ogamba nti kati kangende nkole kangende njiyizeeko ewalala by the way si kibi kubanga nange before waneno nali nina ebintu byenkola naye omuntu akusomera plan ng'olaba yeekuyisaawo n'akugamba jangu eri ogenda kubeera ofuna ssente dola bwe ziti so kati omuntu akusomera plan n'ogamba nti really I think I have to go and I chase some paper so that is how it happened nti just obudde bwakera ku makya nga nina issues zange omuntu nengamba nti kaneewungulemuko so kati mukwewungula eyo gye najja ekirowoozo kya HK Media nga tunaba kugituukako HK yo kubanga HK yo nagirabye nendaba ne byekola okutwaliza omu webala omulimu kuba ebiseera ebisinga neebuuza abaana abali eyo bwe bakikola kuba bangi abamu ndaba bwe bagenda ne kamera eyo
ate tebadda nawaaka bagamba ate eri tebakukiriza kwata bifaananyi so simanyi tebakukiriza kwata bifaananyi kituufu kamera erina okubeera ng'eriko license naye ffe kati nga babadde mu Dubai tumanyi ebifo ew'okukolera Dubai si yensi gy'ogenda okugenda ne kamera yo eyimirire ku kkubo nga wano e Uganda otandika okukwata okwate okitegeera tekisoboka kubanga eri tebaagala bisasamaza tebagala bintu bisasamaza abantu like ebya attracting attention y'abantu tebabyagala ate era nga ne woba olina license still lwogenda okukwata olina okubeera ng'era wamaze okwifuminga okitegeera such that abantu we bakusanga ku kkubo ba security ng'eyo tekukola kitekufata kuba already oba olina media pass yobeera kugamba ng'osobola okukikola naye kati ffe ng'abaluddeyo tusomako online n'omanya n'omanya nti kati zino ze limitations zange wano wenkoma ate ne banneera oba obalaba olina wotuuka ng'olaba abantu tewali waayina kamera ng'ekifo kiriko no cameras are allowed so you have to be careful tomala gayingira anywhere nga tomaze kusoma bintu biriwo bakugamba nti wano bakirizaawo kamera wano tebakirizaawo so owangalidde kamera zammwe zemukozesa ziri professional era still nzibu za kukozesa okujjako ganene ziba nene naye nga ennaku zino n'amasimu kati gakwata ebifaananyi kituufu abantu bangi n'abamawulire nabo bakozesa n'amasimu emyaka ena ng'oli e Dubai okakalabya oli ayinza okubuuza n'agamba nti ng'okola ki e Dubai ndi mukozi wa Speed Express Tours and Travels bye ate Speed Express Tours and Travels it's a company, it's a tourism agency bakolera abantu visa babatwala Dubai bakutwala e Dubai n'olambula ne family yo it's a tourism agency nga wenjogedde abaana abamu nkwata bubi n'otandika okunsumbuwa Hadijja Speed Express etufunira omulimu tebafunira baana mirimu but it's a tourism agency nga agency etwala balambuzi ogenda n'olambula kufunira visa kubukingira hotel okitegeera bakutambuza ng'oli eyo so all those packages bazirina offices zaabwe enkulu ziri mu Abu Dhabi mu Dubai nawo balinawo obundi offices nawane ne Uganda kati bavuddewo ku Lumumba Avenue ate ne badda ku Uganda House then ne mu Rwanda nayo waliyo offices zaabwe so it's an international brand gwe oli munyumirwa mmwe kuba ebiseera ebisinga abantu abali mu bintu by'obulambuzi batambula naye kisinziira ki kyogenda okukola tomala gatambula just like that kubanga kati ennaku zino emirimu tugikolera ku kompyuta naye ng'ate era n'ebirala tubikoze Dubai n'emirimu emirala tugikoze tutunze ku nkoko sure Hadijja wali okozeeko omulimu ogwo tutunze ku nkoko nakola koko sooka otubulire biki mirimu ki gye wali okoze Dubai tugimanye emitono egyo kuba kati enkoko tezaabaddemu enkoko is KFC enkoko ya Dubai is KFC nakolako mu KFC nga guest expert babayita ba guest expert nange eriyo positions feze tutawuliranga na companies ezikyasinza okusasula sente ntono aisha Dubai era abana bakola mu KFC abasinga obungi like baavu si baavu omwana akola mu KFC asobola okuba nga alina sente nga gwe omwana ali mu Alshaya toyina yadde ekikumi ali muki ali mu Alshaya abandaba bakitegeera bulungi ngotundamuye naye nga ku weekend bwogenda sente zo wozirye waramu nozimalawo Ramyani Ramizai mpulira omukoonako one of the best DJs in Dubai ayina ebbaala bagita Silk so kati buli muna Uganda engeri gyerina lino erinnyambu Silk gyagenda so kati nina ne ka video ke nalabye ng'era olinawo ogamba nti abamu balowooza Ram is my boyfriend nti era anytime nabiwulidde bulizi neŋŋamba kati bwe nkulidde ng'okoonako Ram neŋŋamba because Ram is one of the best DJs in Dubai so ayina ebbaala y'omu ku bantu abalina ebbaala yatutte bakaroka siita y'omu ku bantu abaleeta abayimbi e Dubai
So kati mbadde nkyakugamba ku kintu ky'omulimu nti omwana asobola okubeera ng'akola cleaning ng'omulaba afuna peanut money naye ng'ali constructive. N'afuna omusala n'agenda wali eri eddaira n'asuubula ebintu n'abireeta e Uganda ng'akola awo naye ng'asuubula gomesi. Kituufu. So kati mulekerawo okujajinga abantu n'okubawa level. Ekyokubeera nti omuntu akola mu kampani ng'emuwa ssente ntono it doesn't mean nti oba muli ku same level naye. Okitegeera? Nyinza okuba neekumiddeyo nga ndi ku visa. Nyinza okubeera nga ndi HK Media just nga neekumiddeyo lwa nsonga nti nkola kiro emisana n'engenda ne nkwata eggulire. Mulimu ki ogugenda okumpa eyo time? Okitegeera? So there are so many reasons. Hadijja, nake wagambye omanyi njagala nnyo emirimu gino gye mukola. Abaana bangi benfunye wano nga tugenda maaso n'okwogeraganya nga mbabuuza bangi baŋŋamba nti nze nali kadaama nembivaamu nenzira ebweru. Owulira nenzira ebweru naye bwe nadda ebweru nakola ssente zange era ndi bulungi. Ova otya eri okutransforming odde mu bino byokola kati okuva mu bwakadaama? By the way obwakadaama saabulwamu nabumalamu emyezi ena. Emyezi ena gyokka? Yeah, just emyezi ena. Bosi wange nangamba nti nkole ki? Nti genda? Yeah, nti ngende. Naye nammwe Abannayuganda mutijja. Naddala abantu abali mu Uganda. Ekigambo kadaama oyinza ogamba mmwe mwakitandikawo. Oba okitegeera. Kadaama. Emirembe. Kyoliko emirembe gibaggwako ng'ate bo bwe beeyita ogamba mukisussa nnyo wasi ffe tubayita be beeyita. Ate waliwo bano ba media personalities mulina engeri gye mukisussa kadaama. Kadaama yagambye kadaama kivuma. Kadaama tekivuma. Kadaama kibaaki mukozi. Kitegeeza omukozi. Omukozi waaka. Omukozi yes. Naye nkugamba kati okuzaayoko ku kigundi ku kibuzo kyombuuziza nti nva ntya muli n'enzina eno. Kwali kusalawo kwa bosi wange. Nze chance gye nnina oyinza okuba nga gwe si gy'ojjofuna. Okitegeera. So olw'okuba nti nno navaayo abantu bangi abanfolowinga naddala abaana abali mu nnyumba. Tekitegeeza nti nno naawe tambulira mu ngato zange. Kituufu. Okitegeera. Oyinza okubeera ng'olina chance eyiyo ku bubwo nga ate gwe Katonda agenda ku blessinga mu ngeri ndala nnyo nga kijja kwetagisa okumalako contract. Naye nze just yali chance bu chance nti awaka bali tetugera lulimi lumu ng'ate namukyala nga temukwatagana. Ate ng'omwami ye ategera olulimi lwenjogera so nga bwenjogera ennyo n'omwami omukyala akola ki? Anyiiga. Ng'anyiiga. So nagamba nti tufune omuntu ategera olulimi lwe tukola ki? Lwe twogera kuba aba ayagala ategeere biki bye mwogera n'omusajja. Ate baŋŋamba abakyala bali insecure nnyo. Abakyala bali insecure nnyo naye n'abasajja nabo bali very loose. Bali very loose. Bwe balaba ku bawala abaddugavu abawala Bannayuganda baŋŋamba kye mubakola. N'Abannakenya. Hadijja njagala twogere ku nsonga kubanga abaana bangi mbalabye bw'ogenda e Dubai bangi kye basinga okwagala. Abali Abu Dhabi simanya abaliwa era omuwulira agamba bwe nva eno n'ensooka nzira e Uganda nzira Dubai. Naye bwe mugenda e Dubai Bannayuganda balina ekifaananyi kirala munnaaye. Bangi balowooza nti Dubai abali e Uganda bagamba nti muba mugenze kukola bwa malaaya bwanneeko. Ensonga eyo okola bwa malaaya it's a choice. Kuba kusalawo kubeera kusalawo okwo whereby nti ng'ensi zonna buli nsi erina obwa malaaya nga wane e Uganda weebuli. Kati e Dubai si malayika. Okitegeera. Sina muntu gwe ngenda kusongamu ngambe nti nakola obwa malaaya kuba buli mukazi malaaya. Wangi? Leka kupiininga banno. Buli mukazi malaaya. Otegeeza ki? Nabo bamalaaya. Lwaki oyogera bw'oti? Lwaki oyogera bw'oti? Beetunda ku babbaabwe. Osobola okubeera n'omukazi okumala omwaka nga tomulekera ssente z'akameza n'omusigaza. Kizibu ekyo. Kitegeeza nti n'abakazi mu bufumbo nabo bamalaaya. Okitegeera? So buli mukazi malaaya. Naye kati obwamalaaya obw'e Dubai oba obwamalaaya obw'ekyeyo it is a choice. Whereby nti omuntu asalawo okulondawo omulimu gw'ayagala. N'agamba nti nze ngenda ku kkubo nkole oba ngenda mu kampani nnoonye omulimu. Okitegeera? E Dubai osobola okwesimba ku kkubo ne weetunda. Kuba ndaba abamu bagamba nti kiriirigo era bakwata kizibu nnyo. Era ng'ensi endala yonna lwakuba nti kale wanene Uganda nti abantu just bakoowu. Naye ng'oba oli awo n'abali ku kkubo wanene baali bakutte.
Kituufu bali bakutte naye lwakuba nti just waneno nawo bako so is it Dubai naye buli erina amateeka gaayo Dubai kiri kitya sinnaba kulabako baana bayimiridde simanyi oba baba bayimiridde kwetunda oba baba balina ebintu bye batunda simanyi naye ng'ekyo sikirinaako obukakafu nti no baba bayimiridde nga betunda kuba sina gwe nalamuzaako olimba waliwo gwe nalindabye mu kyano yo yennyini ng'akkiriza nti ye yeekolera bwanneeko anti ngera bwe nkugambye nti Dubai okola omwa malaya it's a choice okitegeera sirina muntu gwe ngenda kusongamu mugambe nti gundi oli malaya nze ndi media personality siri babayita batya nze ndi media personality nkola mawulire toli activist sigenda nga nkwata abantu bakola bwa malaya ku kkubo so kati omuntu okugenda neyesimba ku kkubo Dubai it is a choice naye nga gye buli nti nange nsobola okubeera mbuliri bwange nevaayo ku makya ne ngaka ngende nkole kyenjagala so bwekityo bwe kiri it is a choice ngenda bwombuuza nti gye buli Dubai obwa malaya nkugambye ng'ensi yonna Dubai si malayika okitegeera nkutegeera si malayika lwaki abantu balowooza nnyo nti ddala gwe mulimu oguliyo kuba ebiseera ebisinga ne bw'omwogera emirimu gitya nti Dubai nkola kino ndi mu sales ndi mu kino abantu baffe bagamba alimba oyo ateekwa okuba ng'atunda lwaki abantu golooza balina endowooza eyo kubanga n'abagenzeeyo era abamu era bye boogera naye ate omuwala ye agenzeeyo n'avaayo agamba nze mbadde nkola kino na kino mbadde nsomesa baana mbadde nkola kino bingi nsomesa luzungu bingi bye boogera Dubai tebigwa matenda byetaaga nga mwenna mutuuseeyokko ne mutegeera ddala ekituufu ekiriyo kubanga wenkikunnyonnyola wano oyinza okugamba oba Hadijja alimba naye ng'ekituufu kiri nti abantu b'edda ndowooza abaasookawo balabika be baayonoona Dubai kubanga nze okuva nga nkyali mwana muto nga mpulira nti abantu bagenda Dubai okwetunda okitegeera so kati right now okuva kweyo endowooza gye twalina okuva edda kyeka ndowooza gye tukyalina even up to now naye nga most of the people abali Dubai abasinga bakola balina emirimu osanga abaana bambi nga bakola bakozi yange omwana mukozi ng'agenda mu bbaala neyenywera ku ssente ze naye nga ezo ssente azikola ng'oba oli awo kale omwanneeko is a bonus naye ng'akola kubanga Dubai ekisingayo obukulu mpapula olina okuba nga olina ekiwandiiko ekikwatako bw'ogendera ku visa yo nga ya visit visa kyekyo kyekibeera ekipapula kyera yeba ID yo kati eno passport yeba tekyakola era bw'osanga abasirikale bagenda kubuuza where is your visit visa so ojja kubalaga eyo visit visa yo gy'olina okitegeera so kati era abaana basinga ekibayingiza mu companies ne bakola n'apambana nti abeera afuna ku ssente ekyokulala ali peaceful alina olupapula alina ID okitegeera so kati obwanneeko is a choice mbulira ku life mu Dubai okutwaliza wamu muwangaala mutya kuba ebiseera ebisinga batugamba nti awokusula nti lutalo muwangaala mutya mu Dubai naddala mmwe abatali mu biyumba abatali mu ki abeekolera ejammwe si banneeko naye abeekozesa n'abanneeko era nabo bantu nti balivinga obulamu bwe bumu naffe bwe tulivinga basula mu nnyumba zezibu naffe ze tusulamu so bantu generally abannayuganda bali mu Dubai so tosobola kwawula naye nga ebyensula e Dubai of course nga bw'olaba nti no Dubai eyina enkola yaayo whereby nti no engeri gye tusulamu partitions okitegeera tusulamu partitions tusulamu bed spaces whereby nti omwana ava eno nojja no renting akatanda because the cost of living in Dubai is a bit expensive whereby ofuna omulimu gukuwa bukadde busatu ate ennyumba ya bukadde busatu onaalya ki onaatambula otya onaaweerezaako kyeka okitegeera so it's not so affordable whereby nti bazipartitioninga ne bakolamu bed spaces ne bakolamu partitions okitegeera such that omuntu bw'atwala ennyumba ya 3,000 ateekamu abantu ne basobola okuba nga bamuwate naye n'afisaako kasente so kati we end up sleeping in a life eringanga eyagala okwefaananyirizaako ey'essomero oba hostels naye ng'ate twagimanyiira in fact partitions kati ffe birimu offices bapartitioninga ono wali oli wali
twagimanyire embeera kubanga omuntu abeera mufumbo ng'ali mu katanda kawo wansi n'ebbaawe. Hadijja wangi bwe bulamu. kati nze nga ndi wali siri mufumbo ndi singo. No, kati bw'obeera oli ne Uganda omuntu ng'akikunyonnyola olabira ddala nga tekisoboka. Naye bw'omala okutuukayo kifuukira ddala nnomo. Kifuukira ddala nnomo. Hadijja ali wali ne bbaawe. Kisubi ali wali. Nga ne wa waggulu naye akolezezza. Wangi? Kuba bwe bulamu. Yensule. Ate sindoza Dubai yo kakalo boli awo ne mu nsi endala ze sinaba kutuuka mwezi abawala. Okusula. Abaana bali ekkasa. Okusula si kwangu. Okusula kwangu naye ne Uganda bwe tuba tubibabuulira kufaanana nti si kwangu naye kati twabimanyira. Twabimanyira, life goes on so well. Hadijja bwe mba ngoberera bulungi nina we nalaba ng'ogamba nti wagenda ebweru eyo ng'omanyi nti ogenda kuvuga motoka naye ne kibanga ekitatuukirira. Kiki ekyatuukawo ekyo? Wava eno ng'omaze okuyiga emmotoka. Kati ebyo abaana bye mbagamba ensonga lwaki tulina eno channel whereby all of you guys you should go and subscribe abagala okumanya ebyokukyeyo. Hadijja Kigozi. Hadijja Kigozi. Namba emu. Okay. Tekuliko official, kuliko namba emu. Hadijja Kigozi namba emu. Okay. So kati bino ebintu like these are the kind of things bye twogerako whereby we empower girls out there, even guys kuba bino tebituuka ku bawala kituufu nti ogende okugenda ng'already omaze okufuna relevant information gye weetaaga okumanya ng'ogende Dubai oleme kugwa mu bizibu n'ekyokulala obeere ne expectations nga ziri less otherwise oyinza okufeintinga ojja kugenda ng'olowooza nti everything is merry otuukeyo ate ofune shooko okitegeera olowooze nti ogenda kusula mu goloofa eya mama we Masaka ate otuuka eri ng'ebintu bya njawulo. So kati this is the information that I was supposed maybe to know finding it out naye ate oba oli awo singa nagifindinga out saaligenze okitegeera saaligenze naye natuwali esiseemu naali esiseemu. So kati kirungi okunoonyereza naye noonyereza ebyo ebinaakugasa tonoonyereza ebigenda okudiscouraginga okitegeera. So kyali kitya tugenda kukola tetugenda kulya masabbe. So kati just era nga omanyi nti agent yaŋŋamba nti no ŋŋenda ku mulimu gwa kuvuga baana bagenda ku ssomero. So kati we natuuka wa wali abaana ate nga nina kulabirira baana okitegedde nkuwulira nga nina kukola mu nnyumba nga nina kulabirira baana eyagenda ovuga emmotoka. So kati ba agency baneeno agenda n'atakuwa kifaananyi kituufu ekitegeera n'atakubuulira ddala kituufu kyogenda kukola naye ng'ate ye ekituufu aba akimanyi nti boosi ali e Dubai yaŋŋambye nti bwekiti ne bwekiti. So kati awo we munenyezaamu oyo gaayi yalimbuulidde n'aŋŋamba nti omanyi omulimu ogw'emmotoka gubuze naye kati genda okole ki. N'aligenze n'obwongo nga buli well set n'entuuka n'enjamu eyo embeera naye yannemerera okugyamu lwa nsonga nti najja nga already si kyenkola ki si kyembadde nzijiridde okukola. Ebiseera ebisinga abantu e Dubai eno oba mu Buwarabu tusinga kuwulira stories z'abaana ba buwala. Abaana ab'obulenzi tetulina kye tuwulira. Oyinza n'okulowooza nti abalenzi teriyo bakolere. Abalenzi gye bali abakolerayo naye lwakuba abalenzi abasinga balina pride nene. Balina pride nene. Abaana gye bali eyo construction mumanyi ebizibu ebiri mu construction bazimba okitegeera omwana w'omuntu abeera ku construction n'asiiwuka enjala ne zimuvaamu mbalina mu inbox yange naye abalenzi balina pride okitegeera alina girlfriend we somewhere tebaagala bijjayo akaaba amaziga okitegeera tasobola naye nga gye bali n'abalenzi abalina shida gye ziri already aina kwagamba ekisinga okuleetera pride mu balenzi era of course era ffe ffe aina girlfriend we gwadetinga mu nyumba tutya mutulabe abalenzi batya okubalaba naye nga nabo gye bali bambi abalina ebizibu byabwe bakaaba mpola najja nagaa Kigozi bambi tuli eno kampani yatusuula tuyambe okitegeera gye bali bangi ababirina ebizibu. Well, atwaba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu tewerabira nti tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers tutambula nabo bakadde baffe abateekamu akasente n'osobola okubanga otulaba bulungi bw'otyo bongera n'okutegeeza
nti bo omulimu gwe baliko gwe gw'okulaba nga gwe eyazimba ennyumba yo mwattu basobola okuteeramu abapangisa si ekyo kyokka naye bakale baffe bano bagamba nti naawe tasobola kubanga osolooza abapangisa abo omulimu ogwo bagamba nti gubakwase bajja kubanga bagukola bulungi nnyo weetaaga ttaka weetaaga nnyumba weetaaga kuzimbira oyagala kwewola ka ssente Mafuta estate managers be bakola ku nsonga eyo ennamba zaabwe we ziri awo nga bw'oziraba osobola okubatuukirira ne musobola okubanga mwogeraganya nkyali ne Hadijja Kigozi nzoma ebiseera ebisinga mpulira abamu bakuyita bloga simanyi oba oli bloga oba toli bloga oba oli media personality simanyi oba oli media personality bino byonna tubiwulidde naye nga kyemmanyi nti at least olina Hadijja Kigozi media Hadijja Kigozi oba HK media okutwaliza wamu eno ogitandika ddi era ekirowoozo kijjawa wasoma mawulire nedda sasoma mawulire naye nga nali okuva muto nga njagala nnyo okubeera ku TV actually nali musomi wa butabato obw'Oluganda mu ssomero nga nsoma akatabo ensi yonna neewulira abantu bonna n'abatakola Luganda ne bajja ne batuula kumpi ne wentudde ne banyumirwa nsoma nabo mukimanyi bulungi so kati mu mbeera eyo nakula njagala kola mawulire njagala nakugasoma busomi kuba nali musomi mulungi naye as time went on nga womanyi ebyabawala ndoza neva ku mulamwa naye bwe namala okwesettinga nenterera bulungi nga ndaba nfunyewo kakasente nsobola okwegulirayo kakamera kange neŋŋamba I think it's high time for me to start so kati nakitandikanga okwagala okukuza talenti yange okubeera relevant n'okwagala okwempawaringa abantu naddala abatamanyi ddala kubanga abantu abali e Bulaaya teboogera kituufu ku Bulaaya era bwe natandika ndowooza abali e Bulaaya bannyiigira nnyo ku social media okwo kwonna tebakiwelkaminga kuba ogenda okubalabisa ngenda kubalabisa era vidiyo gye nasooka okukola ku byensula mu Dubai yanstressinga nnyo nti abaana bankolangako videos nnyingi okwo ku Facebook ne babeera nga bagamba mumutwale ku poliisi lwaki atulabisa and all those things nembeera tortured psychologically ne bamalako emirembe but I'm very glad nti abantu abali mu Dubai mutandise okutegeera omugaso gwa media naddala nga mulabye breakthrough yange mu media nti nkikubidde ku level ya waggulu nnyo whereby nti mbazibudde amaaso nti nammwe media mugyetaaga mutandise okugyeyambisa mutandise nammwe okujja ne mukola medias ez'enjawulo whereby it's making me happy okitegeera so kati olulala mukkirizanga enkulaakulana nejjanga mu kitundu temuresistinga nga nkulaakulana so kwagala kola ku TV kyekikuleetera okutandikawo HK media naye ate era ne bwembeera nga sikola ku TV already nina TV yange kituufu already nina TV yange ku bwange kubanga bwembeera nsobola okujja n'enjogera naawe nonnoonyaako kitegeeza nti nkikubidde ku level ya waggulu ffe tukaabira kati tukunoonya tukunoonya so kati media eno nagitandika around corona period ndoza that was like 2018 mu mwezi ogwa February nga gwako natandika ne show ya Spice Diana ku kisaawe so from then ku kisaawe kyawa ku kisaawe kya DXB kya Dubai so nga simanyi na mateeka ga camera actually natandika butandise so okuva kwolwo nentandika okubeera nga nkola nalowooza nga ndaba amabala bagagadde nga ngenda kujjawa content but I kept on asking people how did you come here how is life here how is lockdown treating you and all those things olunaku lwe nasooka okwogera ku Dubai ku lockdown nga ngamba nti batusibiddeyo simanya bikoze bitya banayo omwana we Dubai yavumanza lwakuvumira ki oyogera ekituufu social media yavumanze bagenda kusiba bagenda kukola batya nembeera nga ndi stressed naye neŋŋamba webanga poliisi tennaba kunkima kunzija wano mu kifo wentudde teri kussa wansi kazindalo until today content okumufuna okikola otya akwanguyidde mu Dubai tanyanguyidde lwansonga nti
engeri gye ndiringa ne ba personalities sometimes abaana babeera bali busy. Okay. Yeah, so kati omwana akozesa program n'akugamba ngaawo omunabeera wano e Uganda nti sanga wali eri ku Uganda House. N'otuukawo nga njogera nnyo Uganda House. Simanyi lwaki. Yogerako ku Kingdom Kampala yiyo. Kampala. Kala agenda n'akugamba sanga wali ku UBC. N'otuukawo nga taliiwo. Okitegeera. N'akugamba ati bosi wange ankubidde ngenze ku mulimu, so it's not easy. Okay. Yeah, si kyangu. Naye nakyo kiva mu hard work whereby nti abantu bwe bakulaba ng'otandise okwetekawo, abantu batandise okusupportinga bakufollowinga. Teri yatayagala kujja ku platform eriko bantu. Buli muntu ayagala awali abantu. Kituufu. So kati, that is how I started, mpola. Content yenga si mwangu wakufuna naye namala ngezaako. Omanyi ffe abali eno ate e Uganda tulabanga content omungi e Dubai. Kubanga bwe tulaba ebizimbe bye tulaba eyo, omuntu agamba ono yenna content. Bwe tulaba amazzi ageefuwa ageetooloola agakola ki, oli agamba ono yenna content. Bw'otuukayo ebintu bino tebikkirizibwa kwatibwa. Bikkirizibwa kwatibwa naye kisinziira ngeri ki gy'ogenda obikwatamu. Ogenda twala eno professional camera enene, tolina ogenda giyisa genda kwata Burj Khalifa. Okitegeera. Kubanga eri abantu tebaagala bakwata. Era ne bw'oba okwata bw'oti ssimu ogenda okulaba abantu abamu bakola bwe bati because tebaagala bakwata. So kati content gyali naye kati oyo content aba Uganda be bamunyumirwa which tebalina data. Abaana abeeri babimanyira dda. Kyogereko ekyo. Abaana babimanyira dda. Ffe tulabanga ebipya. Kati mwe mulabanga ebipya. Nkitegeera. Fenno tulaba content. Mulabanga content e Dubai gyali mungi naye kati owe Dubai abene Uganda mwe mwagala omulaba. Of which wanene Uganda ka wifi ka internet okamanyi. Kituufu. So kati abantu abali e Dubai babimanyira ogenda kubibalaga already babiyitako ayita ku Burj Khalifa kusanda agendako ku Burj Khalifa abadde ku desert safari so toyina kyomugamba. Okay. Media yeno gy'olina HK Media okutwaliza wamu gw'ogikolamu wekka oba naawe weemployinga y'abalala? Omuntu ayinza okubuuza kubanga tubeera ne bu studios bwaffe. Nungamba ka studio kange aka Yugi Updates kali wali, ninayo abakozi bange babiri, nina editing suit yange eri wali. Simanyi gwe yiye tambula etya. HK Media eno eriko team era nga bono gamba nti omuntu alinako team entonotono ey'abantu. Besigenda akwasanguza. Naye nga sinti no to hiring naye nga in the future guys musabire in the future when I become big jabawe emirimu. Okay. I'm so nice. Ojabawe emirimu. Okay. Ebbanga lyokomyewo Uganda wano, Uganda ogisanze otya? Ogisanze nga bwe yali oba tugambe nti ekyuse nnyo? Nga bwe yali, ebbala nalekawo ntono. Naye kati wali eriwona kwa kashi awajjudde ebbala Levels ekituukirira wansi exclusive What FM yakyuka Casablanca teriwo so like you know Uganda. Bw'ogenda Makindye wali? Ng'ogenda Makindye wali eri simanyanga wa papa simanyanga wano buli wamu wajjudde ebbala. So kati basically ebifo bifuuse bingi nnyo naddala okuva lockdown we yaggwa. Okay. So Uganda ekyuse? Uganda ekyuseemuko okusinziira we nagireka on top of which eri expensive. Okay. Bwadde Uganda nayo HK Media egenda maaso oba tugambe nti ogiri enti HK Media ekolera Dubai. E Uganda oli ku kalivu. Nedda siri ku kalivu. Nedda siri ku kalivu. Bakama banga ba Ross Coffee Academy by the way. Mbadde sinaba kubogerako naye ndooza kino kyekiseera ekituufu okwogererako. Bakama banga ba Ross Coffee Academy. Nabo we bali nnyo okubeera nga bakubangula ofuke barista atukiridde. Bano be babangula abaana ne babasomesa obwa barista okola kofi. Kubanga Dubai kofi akolera ddala sente. So kati wova waneeno ng'olredde omaze okufuna kosi eya barista otuuka eri kikwanguyira ofuna omulimu. Obanga omuntu eyakolako edda mu coffee shop okitegeera. So kati nabo mubeeyunire mubeere nga mugenda mutwale abaana mubasomesa obwa barista ku Roast Coffee Academy. So kati nga bakama bange weebali ate newantya liivu. Nkitegeera oli mutuufu. Gwe feesi yaabwe.
So kati waneeno videos z'abaserebu bamwe mwaziraba dda era mukyaziraba stories z'abantu balina ebizibu balina ebisanyusa kwegamba ebintu bingi nsigadde nkyabiraga abantu. Wow. Hadijja Kigozi nkudescribing entya? Describing nga omuwala omulungi yeetonzeewo n'avaayo mu bawala eŋŋwaŋŋuli n'abeera ng'asobola okukola ekintu ekirimu amagezi nga kyenkola. Wow. Yoyo Hadijja the beautiful. Ndowooza twogere bwe tutyo gwe tuli naye. By the way, kituufu kyokola si kibi okutwaliza wamu. Kirungi. Omuntu okuvaayo butereevu. Njagala tutunuleko ku HK media eno okutwaliza wamu bizibu ki by'ogisanzeemu nga ogitambuza. Ebizibu byasinga omuliro gwasinga kugirawo naddala mu beginning natandika okukola e Dubai whereby nti tekyali kyangu nga bwe nali nkugambye. Video gye twasooka okwogera ku accommodations in Dubai awo we nasooka okulabira ku busungu bw'omuddugavu akuba ekyeyo whereby nti bakolanga video waliwo gaye yakola video ko ku Facebook netambula Facebook yonna kale twali twagikola dda naye oba baali tebagiraba yabaluka bubalusa omulundi gumu okitegeera like kyano yabaluka omulundi nkitegeera ne breaking through abantu ne batandika ogitegeera n'ogikuba. So kati video gye yali acomplainingako mbuna Hadijja Kigozi otulabisa olw'okubanga nti oyogedde ku bed space. Video nali nagikola dda ndowooza omwaka nga mulamba ndowooza nga bo we batandikaawo okuntegeera okitegeera n'atandika okwogera okwo ku Facebook Hadijja otulabisa Hadijja Kigozi otubikudde obuziina bwaffe olese kamera mu bed space. Omuntu agenda okujja ku HK media nga tomusibye miguwa ndi wano naawe right? Kituufu. Nedda omwana agenda okujja okwogera ku bed space wasuba nga simutaddemu muguwa nga ze willingly. On top of that twali tetugenderera kulabisa nti no twagala abantu bategeere nti no musula bwe muti mu bed space wabula ekigenderera kyeyo show twali twagala okumanya omuntu agenda okujja mu Dubai nti types of accommodations zetulina e Dubai zeziriwa. Netwogera ku bed spaces, netwogera ku apartments eziri full, netwogera ku partitions, like variety. Naye omunnayuganda bw'abeera anaako criticizing tasooka kutunuulira video ye kasita alabako omutwe atannaba nakulaba video n'alaba ne thumbnail eno agenderawo ki straight nakolerawo concludinga na blaminga. Yes, ebintu bineno bye mutugamba ku social media fenga ba media personalities really bitutocharinga and yet we are giving a service to the people. Okitegeera we are really giving a service to the people. So bw'ovaayo nojja non-criticizing nga nomalako emirembe nonjekera nogamba noyogera kino nogamba kiri nze siri muntu ajja ku social media mbunzize kubeeyambulira kubalaga mu biri bisandati nzija kwogera sense. Kituufu. Okitegeera nzija ku media kwogera sense. So zezo ndoza challenges zenasinga okufuna kubeera nti n'abantu media balwawo okutegeera omugaso gwayo. Bwe nagitandika bo balabanga nze abalabisa naye oyagala okubalabisa. Yes. Bamala ne bakyenjoyinga whereby otuuka awantu ndi happy nga buli muntu ayagala omutunuzeemu kamera. Okitegeera. And so okuva lwe mwagitandika abakwano mbeebaza nnyo for the biggest support. Abaana mwenna abali e Saudi, abali e Qatar, abali e Dubai, omwo mwennyini mu Abu Dhabi, Russell Kema, buli wamu mwenna mwebala okunsupportinga mbaagala nnyo ate n'abatanjagala sibaagalira ddala. Kale omuwulidde Hadijja akanasembayo Hadijja ndowooza tuve wano wayegere ku nsonga y'aba tourism ensonga eno ey'obulambuzi kankyogere mu Luganda. Abamu balowooza nti abatwala abantu mu bino nti kulambula nti era babatwala mu bintu bya kwetunda. Abamu bwe boogera nga era bwe nakugambye nti Dubai buli muntu alina eddembe okujja understandinga nga bw'ayagala okitegeera naye gwe omuntu gwe batwala owulira otya? Ogenda kulinda bulinzi bakugambe nti nno bagenda kutwala weetunde nga gwe toyina information yonna gy'olinako
toganya muntu akutwala kubeera nga akukipingira mu darkness. Oyina eddembe gwe ng'omuntu eyasasudde ssente ze za visa ne tiketi okubuuza nti banaye wa gye tulaga. Bitambula bitya? Mutulageeko ku proof bwekiti ne bwekiti. Oyina eddembe kuba oba wasasudde. Okujjako ng'ogendera bwerere nga wempulira abantu be bagamba buno mujje tubatwale bwerere tosasula yadde n'ekikumi. Tewaliwo kintu kya bwerere. Teri kya bwerere. Kale. Hadijja akasembayo kikyolekera bana Uganda ku UG updates. Bambi mwebale nnyo bana Uganda ba UG updates. Nkakasa nti namwe era channel yange mugiraba bulungi nnyo. Basaba bakwano mujje mu followingeko ku HK Media Hadijja Kigozi ku YouTube, ku Facebook kwendi, ku Instagram kwendi and all my social media handles. Okay. Yeah, I'll be very grateful. Era ndi ready okubeera nga mbawezo stories zensuubira nti no zijja banyiga emitima okitegeere nti ensi tekomaawo wotudde. Yeah. Okay. Weewaawo atuuliza omulungi katukomaawo olunaku olwaleero. Hadijja omuwulidde gwe tubadde naye nga tugenda mu maaso n'okuba nga tuwayam the beautiful Hadijja.